Sami Allahu liman hamida. Jumaje basaalidde ku mudumo gwa mmundu ku muzikiti gw'Entinde ekulembeddwamu akulira ddawa mu Uganda Sheikh Muzaata batte ng'akubiriza abasiraamu okukomya okugujubanira emmaali y'obusiraamu wabula bayigire ku ddiini endala okusobola okwekulaakulanya. Emizikiti mwagala kifuula bizinensi uli gwe kali guno omuzikiti gwagala n'okulonda mu kulonda gwe kwolowooza kati lwaki oyagala okujjamba olayize wano obukiiko kale wallahi babatenda mukalayiza akakiiko baada swala wendi bino byenjogerako bino nayogedde ne kayivula ne mutegeeza nti ŋŋenze nandibadde esobola okujja mu nnyata gye manyi bagenda kulwana ndowooza mugirengedde patro yiseewo egenze weebali beetooloola mwagala kulwana ki mani tunabeerangawo olunaku kubeera mu kataliiko golooza oli waaki. Akyomedde n'abasiraamu abeerwaza mu budde obw'ekisiibo n'asaba abasiraamu abalwadde abalina obusobozi bayambe ku bannaabwe abasiiba nga tebalina busobozi nga wano Allah ajja kubongera empeera. Ne mwagala okwefuulira ddala abalwadde ekyammwe kiri wakati wammwe na wakati wa Allah wammwe subhanahu wa ta'ala. Muzaata okusaalira Entinda abadde agenze kugonjoola ndoolito ku ttaka lya limbo y'abasiraamu eri mu kitundu ekyo oluvannyuma lw'abamu ku basiraamu okulumiriza akakiiko okwefuga buli kintu ekiri ku muzikiti guno nga kubatadde n'okwezibika ebintu ebiweebwa abasiraamu omuli ebiyungula by'ennyama n'ebirala. Imaamu w'omuzikiti guno Yusufu Googwa agamba nti eby'ettaka erikayanirwa tabimanyiiko. Batandika limbo bwe batandika okugigoba ne babeera nga batambuza ensonga bababuuza baki ababadde bakozesa ekifo ekyo mugende mwogerezeganye nabo mulandi boodi babagamba nti Ntinda omuzikiti gw'Entinda Masjidi Salaamu ate nga ffe tebatutegeezeza ku nsonga eyo ffe tetugimanyi. Ate akulira sharia mu Uganda Sheikh Rajab Kakoza asinzidde mu kusala jjumba e Kampala mukadde n'asaba abasiraamu okutunula nkaliriza nga balindirira omwezi ku lw'okubirwa sabbiiti ejja era nga singa tegulabika kitegeeza nti ekisibo baakukitandika ku lunaku olwokusatu. Tulagira abantu bakebeere omwezi ku lunaku olw'ebbalaza nga 8 bwe banaagulaba tujja kulangirira tusiibe nga 9 bwe tunaaba tetugulabye tujja kubanga tutandika okusiiba ennaku z'omwezi 10 Julayi. Abakubiriza okweyisa obulungi Allah subhanahu wa ta'ala asobole okukibayisaamu obulungi. Mu ngeri y'emu ssentebe wa disitulikiti kadhi mu ggwanga Sheikh Siliman Kasule Ndirangwa asabye abasiraamu okwekuba mu mitima nga beetegekera ekisibo ekigenda okutandika. Bino abyogeredde mu kusala jjuma esembyeyo ku muzikiti gw'Ekibuli. Omwezi ogw'okuyingira ekyokusaala mweteesekese bulungi nti munayimirira ekyo musaala kasola tetarawe yesola yetarawula